Dada ajja kukola ku lugambo. Mbaire ndyakola ku TV. Bya Justin Mbaire. I'm laughing. How are you? Imani yonaje tuwaje na ejire kusigala mu bweru. China sita tuweka. Yalla katana. Bani. Nyingi deo. Msiweke China mo ibada ya umra yonna. China ibada ya umra. China ibada ya isibo badde nacho. Soko ndeke mwana gwaje munyono. Acha munyono. Nakami gange gonna. Nenda wallahi. Toka kuwereza. Gambuje. Aja kutegeranya nno. Zai kiwayo. Eba wabaje. Nena wonzede. Mama nyebo. Ati gogo tugenda okutuma gwe mutali mu. Akale nze muluwa maka. Sera akola mirimu. Victoria. Jolly. Zacho sasa baina mnyumba mnatakange huyo mubuzi. Ndabe kubali emani. Nayo ubutubuka wasalina. Wallahi wa barakatuh. Happy Eid Mubarak. Masha Allah. Nayo kulike essala. Essala liwa. Ibura. Ona wojanga wo wano. Lwaki munnaye? Nonsookawo. Ndi wa family nafuka wa family. Oli wafuka wa family. Ate munene banyaniriza mu biti. Ne banyaniriza mu biti. Ekitibwa birabi. Kubanga munnange waliwo abantu watatera kubeera wangu wakugira naye alhamdulillah. Olunaku lukugendedde lutyo olwa Eid. Lubadde lutya? Sofa side yo. Olunaku lwa Eid terungendedde bubi. Omanyi okusiiba ennaku 30 n'ogasiiba n'ogamalako. Si kyangu. Kino ekisiibo ku bisiibo byempiseeko ebbanga badde nga ndojinga ebisiibo ebisinga but this time around nagambe no matter what it takes nina okusiiba 30 days era nenzimaliriza. Yes, tumazeeko ekisiibo. Gwe tolina buzibu bwonna bwe wakifunamu? Tewali nnyo buzibu bwenkifunyemu ekisiibo. Sijja kugamba nti weekiri kubanga nakyesunga era Allah ansaasidde. Naye ng'okisiibye n'okimalako? Tolinaamu yadde wekwesezaamu? Mubaamu ennaku 2 ezo ng'omukyala. Naye zijja kusasulwa. Zigenda kusasulwa. Tulinayo 6 ennaku 6. Ennaku 6 okwo nja kugusiiba naye kampumulemu. Ane Farida. Olunaku lwa Eid luno mmere ogiridde? Nkulabye ne Zari yakuyise enkolagana yo ne Zari eri etya? Oba yajja weetya? Asobola kuginyonya n'enjimalayo. Kyenkugambye kiri nti takyali mukwano gwange. Muganda wa. I know.
Okay. Yes. That's what I'm okugamba. So Zari yafuuka mukwano gwange. Sorry, yatandika mukwano gwange kati yafuuka muganda wange. Tulabye akamere katufumbidde obadde part of the omufumbi. Nedda mbadde mugenyi Zari yatuyise ffenna nga bw'otulaba wano yatukuŋŋaanyizza ne tujja okucelebrate olunaku lwa Eid. Terubadde lutya lupisiza lutya? Simanyi na kyensobola kugamba nti ndi musanyufu terubadde lubi. Okay. Emabegako awo twakulaba actually wakomawo ddi mu Uganda? Mu Uganda mbaddemu nkomawo ne ŋŋenda ne nkomawo ne ŋŋenda ne nkomawo bwentyo mpolampola mbaddemu. Okay. Kubanga mba nina shooting back home so sirwawo nga tufulumyemu. Ngenda naye nga mabegako awo ne nkomawo. Okay. Twakulabako awo baakulonda ku bwa coordinator bwa Kudana Kaduna Film Festival Yes. in Nigeria. Yes, I'm among the international coordinators. Okay. The coordinator has plenty from different countries, bigger faces, like in Africa, not even Africa. Okay. So nange Allah yachinkolera mbandi awo nga bannonze nasooka n'okiganda because it takes a lot. Kino omulimu munene. Oluvannyuma ne ngamba omukisa guno tegukola ki tegusangika. So masha Allah, the coordinator and international coordinator of Kaduna Film Festivals in Nigeria. In Nigeria. What are the procedures okubanga olondebwa? Procedures zibeera zitya? Simanyira bwensobola zikugamba naye era bagenda okulonda nga lwe nti coordinating awards sinyangu. You have to coordinate. I mean the whole world. Let's say the whole of Africa. You get because these are African awards. Obolusi begata mu other countries but they are not Africa. So chichibo kunonda bala nti at least I'm popular enough. I have the guts. I'm hardworking. Yeah. Osuubira kwongerako kyoba bagattako kisufu okuba since we are choosing. Era nze kyensobola okugattako kuba kakasa like movie industry ye Uganda we are not the actors of before titukuze sera biringa kasera tubeera mu nnyumba omwo tulabi Nigeria naye bwe nnaaba nga bwe naweereddwa omukisa I believe era nze omu agenda okuba kakiiko akalonda firimu ki okuwangula award you get so nsaba busabi Allah nsaasire nga award ezisinga zivudde Uganda. So from there, I'll give them my speech from the bottom of my heart, just to show them that Uganda movie industry. Okay. Aki kyogenda okuba ng'okolera bannayuganda baffe especially bano abali mu movie industry nabo so that nabo movie zaabwe osuubira bongerako kyoba osuubira bako. Just support. I myself is to support omuntu yenna mukozi wa firimu omuzanyi wa firimu ava wansi because it is hard, it takes a lot. Okuzanya firimu abantu abasinga bakirabanga ekyokuzanya naye ebintu bulinaga bakuza mbutumiza kamera no things are not like that. Emitendera mingi sinyangu abasinga bagivinga up najja nakolayo firimu emu oba namala emyaka nga takozeyo firimu emu nakubamu amaanyi nakisuula naye mbakubiriza nti olina goals so nga you want to become an actress or an actor or a producer, a director, anything of the movie industry, don't give up. Lemerako kyoyagala nange nsobola okumala omwaka nga sikoze production yonna Allah nansasira production nejjanga nene nkola ate masha Allah nekola ki bwe tugamba nti wafuuka wafuuka family y'Abanigeria eri tuba bakyamu temuba bakyamu kubanga abantu abo I find myself all the time sobola kumala mu mwaka nsobola okugenda mu Nigeria emyezi emirundi egiwera etaano kyadda mu maaso ga kamera negamba nageze a lot of new movies zenkoze Nigeria ziri so yeri wafuuka wange olw'ensonga bannyanyirizanga bwe era awo wennyini weba ekitiibwa bayinza n'okumba ekitiibwa n'okusinga ebintu byewuunyisa. Yes, I'm respected here, but when I go to Nigeria, there is that love, extremely love and respect. So those are my family as well. Era awo nyine wetwasinzira ne tukuwa omwami w'e Nigeria eyo. Wangi? Simwegaanyi. Yani oyo maama? Nalwe. Tankomao, Nalwe. Nalwe? Ramzan Noah Jr. Ramzan is just a friend. Jimwaike? A friend. A friend?
tewali kisuukako beyond being a friend. Before, but now nothing. Okay. Emabegako era twafuna abagenyi, twafuna Osita, Ramsey Noah, Chris and Nancy. Yeah, were you here? Yeah, I was. And Awards was about years as an icon so far. Tunatera okumayiriza. Yo Icon Award nze yansobera Icon Award omwaka ogujja to be more massive than this year. Allah atusaasire kyeyongere mu kubanga oyo mwana organizing ate whatever so awards nga zo ebiseera ebisinga ng'omuntu aba agaba awards ezasooka ng'omuntu asobola ogaba award bwekitunuulira nga tetutegedde oli agifunya atya. But these people really they make you understand the reason why that person has got that award. So nsaba busabi Allah amusaasire ayongeremu ate omwaka ogujja. Okay. Kale